naye njagala okulayirira Tamale Mirundi Fulufika mutunulire emimwaji emimwa gya Fulufika Jambizi yagenda okutuukawo we bagabira emimwa ng'ejambizi gye gisigaddewo kati bamwadi jastinga n'olulimi n'obwongo Fulufika n'ennyuma emusinga ennyuma waliwo weefiira swi n'owulira ekiwunya naye ye talina magezi ebwaniko okimanyi nti akolera gavumenti tekasaana kudda bafunaka kuba kagende n'ebiseera kubanga ogenda ne weebuuza bwaniko ekimuyombesa ne Bobi Wine kyekyaki baakagula olutwe akobakaleta nfaana zennyini ezikali mu mutwe kubanga tekalina amagezi okuba Bobi Wine omusobola otya mpuuga bagenda woono mbadde ngenda wa Bobi Wine batembajjewo. Oyo ye mukulu amanyiddwa oba abadde amanyiddwa nga Tamale Mirundi nga wetwogerera mu kiseera kino mugenzi. Tamale Mirundi ebiri ewakaawe Maziga, Miranga na Biwoobe. Abafamire bavuddeyo ne babaako bye boogera ebissa omugenzi mu ddwaliro buli kimu nga bwe kibadde okusinziira ku ssimu ekubiddwa. Tugenda kubeera nga tubitegeera ki ekiviiriddeko Tamale Mirundi okufa, ki ekibadde kimusumbuwa n'ebintu ebirala bingi. Wabula njagala kutegeeza nti wetwogerera bino Tamale Mirundi kati mugenzi. Zembuyaga ezikaza engoye era nga batugamba essaawa zaabadde 5:04 ez'ekawungeza ku lunaku olwajjo Tamale Mirundi n'ava mu bulamu bw'ensi eno oba kwegamba nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Ebigambo bingi ebibadde bitambula. Tamale Mirundi abadde amaze omwezi nga mulamba ng'ali mu ddwaliro ng'era agenda mu maaso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi. Waliwo n'ebigambo ebibadde bigenda mu maaso wakati wa mutabani we Junior kw'ossa ne munnamawulire amanyiddwa nga Kankaka. Mwalaba Tamale Mirundi Kankaka bwe yagenda mu ddwaliro n'akwata vidiyo ya Tamale Mirundi y'omugenzi kati nga tali mu mbeera nnungi, wabula oluvannyuma lw'okubeera nga amukwata katambi byavaayo ne bitasanyusa mutabani wa Tamale Mirundi era n'avaayo n'alumba bubi nnyo Kankaka. Ebigambo mwabiwulira, oli mulogo, oli mutemu, wali ogenze kutta taata wange nga bwe watta gundi n'ebiringa ebyo. Ebigambo byali bingi, wabula Tamale Mirundi obulamu bubaddeyo mu ddwaliro nga busoomoozebwa. Luno si gwe mulundi ogusoose Tamale Mirundi azze agwa ku ndiri ez'enjawulo era abajjukira emabegako we bafuna obutakkaanya ne mutabani woono Junior batugamba nti pressure yalinnya n'atwalibwa mu ddwaliro n'ayisibwa bubi. Ekifaananyi ekyo oba vidiyo gye mugenda mu maaso n'okubeera nga mulaba ng'ali ku byuma kigambibwa nti we yafunira obutakkaanya ne mutabani we embeera eyo we yatuukirawo n'addusibwa mu ddwaliro. Mubijjukira emboozi eyo twagikolako wano ne twagikolako katono. Tamale Mirundi n'abeera mu mbeera etali nnyangu wabula Mukama n'amusaasira n'akomawo n'asobola okubeera ng'asimattuka. Ku guno omulundi ki ekyaviiriddeko Tamale Mirundi okulemererwa okubeera ng'akomawo ewaka? Njagala kubeera nga nsooka nkutwala mu katambi kano osooke okawulirizeeko katono bingi ebizze byogerwa ku bulamu bwa Tamale Mirundi. Bwe yalwala mu mwaka gwa 2023 bangi abava ne bagamba nti Tamale Mirundi alabika yaweebwa obutwa era bangi abaavayo ne boogera nga bagamba yaweebwa obutwa, abalala nga bagamba nti omwenge anywa mungi, n'abalala nga boogera buli omu okusinziira ku kye yali ategeera era kye yali alowooza nti kye kituufu. Ne katufune omukisa okulya ku mulundi guli bwe yalwala 2023 bagenda bamubuuza ebibuuzo bye bimu, batugamba butwa. Ye Tamale Mirundi yayogera ki ku nsonga y'obutwa? Bingi ebyogeddwa
wabula mwennyini waali agenda kubanga atukakasa obanga bituufu ebyogeddwa mpapula z'amawulire ku zi radio ku zi TV bituufu. Joseph Tamale Mirundi, nsanyusa okulaba kuliko obulwadde sinnabukulika nnyo naye ndi covering eri point njivuddemu. So owulira otya kati? Mpozi obutaba n'amaanyi sinnafuna maanyi naye era tewali mulwadde aba n'amaanyi. Bangi boogedde baakuwa butwa, simanyi olina pneumonia olina kino, kiki ennyini ekikuluma? Nze nkimanyi. Musawo dokita yagamba pneumonia. Nzija ku radio nakinga seekavalinze eyo yaabwe naye nze manyi ekibaddewo, manyi ekibadde kigenda mu maaso. Naye kyensaasira ku bannayuganda tempapula zammwe z'amawulire mulina obuzibu. Omuntu n'awandiika nti kundi afudde nkya ne muddamu ne mulugula. Omuntu yaŋŋamba nti Mirundi, you are dead, dear, you are lucky. You are speaking to somebody who is in the grave. Must be a lucky one. Enkya ne batunda. Nabanga oli akubya ssanyu lyerere. Mirundi muwala we yakabidde ku gundi. Folasa famire yaffe. Tekiri fix nze ntwala omwana waffe. Sirina okulonda omuntu omulala balina ngamba. Singa tuba tulwadde ndwadde. Kati kibe kindisibye ku mwana mutwale. Nebukedde abadde akuba ndi bubi nnyo kale. Okay, oye ye mukulu Tamale Mirundi bwe yali ngannyonnyola ku by'obulwadde bwe emabega. Babadde kabwanango n'olupapula lwa Bukedde oba Vision Group era nga tebali makambogo. Era nga ne gye buvuddeko yalabikako mu katambi ng'akutte empapula z'amawulire eza Bukedde ng'azeesanguza n'agamba zisaana kwesanguzibwa kubanga tezirina makulu bakuba bye bawulira basanze. Tamale Mirundi mu bulwadde bwe buno njagala tusooke tutegeere kiki ekisumbuwa Tamale Mirundi. Ki ekibadde kimusumbuwa okusinziira ku ssimu eyogeddwako oba ekubiddwa abamu ku bafamire. Njagala tusobole okuba nga tuwulira ebintu bino. Tamale Mirundi abadde musajja w'amaanyi mu ggwanga. Tamale Mirundi y'omu ku ba political commentator be tubadde tulina mu ggwanga. Tamale Mirundi yaliko presidential advisor ku nsonga za media, yaliko muwabuzi wa Mwami Museveni ku nsonga z'ebyempuliziganya media, eyafudde olunaku olwajjo ekawungeezi oba ekiro ku ssaawa 5:4 nga zikunukkiriza essaawa 6 ogw'ekiro, era nga yafiiridde Kisubi hospital wano mu kibuga Kampala. Okusinziira ku bafamire be batugamba bino, okusinziira ku bafamire oba owa famire eyavuddeyo n'atuwa information eno ku lukomo lw'essimu, agamba nti mu ddwaliro gy'abadde amaze kumpi omwezi mulamba. Batugamba nti abadde ataddewo n'obubonero obuwona, abadde ataddewo obubonero obulaga nti agenda kubeera bulungi era ng'awa essuubi. Abajjukira obulungi waliwo muganda waffe Junior mutabani we video story gye baakolako ne Kasuku ng'akaaba. Story eyo yakwasa nnyo abantu ennaku, yali akaaba wabula embeera teyali nnungi. Amawulire ge tufuna olwaleero okusinziira ku ssimu gye nkugambye, olunaku lwali lwa Sunday, yalagawo improvement nti alinga awona, alinga agenda maaso n'okubeera nga atereera. N'olunaku lwali lwa Monday, yalaga nti ali okay. Abasawo ne bagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti muye munda mu mawugwe, ndowooza ye lungs, nti mulimu amazzi, era ne bakola ekisoboka okulaba nti amazzi gano bagajjamu. Era olunaku olwaleero kye kimu ekibaddewo nti abadde n'amazzi mu mawugwe
yes mu mawuggwe. Amazzi mu mawuggwe gano gero we bagenze ekitali nga kya bulijjo bwe bagezezzaako kubeera nga bajjamu amazzi gano basanzeemu musaayi. So embeera y'obulamu bwe olunaku olwaleero bwezzeemu okubeera wa kyokka ate tasobodde kuguna mulundi kubeera nga akimeekinga musajja wattu newankubadde abadde abatolinga endwadde zino ng'agezaako okubeera nga alwana buli waagenda n'akomawo ku guno omulundi kirabika nga tekisobose obulamu bugenzi okusinziira ku wa famire omu nga bw'atutegeezezza. Kale nno Tamale mirundi bw'atyo tasobodde kubeera ng'akomawo. Abantu bangi abalekedde ebigambo bye bagenda okubeera nga bawuliriza, abalekedde obutambi obumu obubasanyula obutasanyula, obwo bwe bulamu bw'ensi nti buli kiseera omuntu abeerawo ne mubaako bye mumujjukirako ne bye mutamujjukirako, wabula Tamale emirundi tagenda kubeera mwangu wa kwerabira olw'ebigambo by'abadde ng'ajja ayogera eri ensi, eri bannayuganda, ebibasanyusa, ebibanyiiza, ebibasoomooza, okugeza bingi byazaawulira ayogera. Naye wali we babadde bamubuuza ku nsonga y'obutwa, ekigambo ekyo alina enziramu gye yakizzeemu nga kiraga nti Tamale emirundi ayinza okuba nga ye omuntu ayina oba oliawo kye yali asirikidde oba ayina kye yali asirikidde ku nsonga y'obutwa. Katono nnyo tusooke tuwulire kiripu eno. Musawo dokita yagamba nimonia tewali mulwadde abanamaanyi. Bangi boogedde baakuwa butwa, simanyi olina nimonia olina kino, kiki nyine kikuluma? Nze nkimanyi. Musawo dokita yagamba nimonia nzija ku leediyo nakinga seekavalinze eyo yaabwe nti omusawo ye yagamba nimonia era n'agamba nti otambula nga teweebise teweekavalinze, naye yakugambye nze ekinnuma nkimanyi era ebyo byabasawo kitegeeza nga ye Tamale emirundi yayina kyamanyi ekituufu. Newankubadde omusawo yafulumya ripooti ng'egamba bw'etyo naye yayina kyamanyi. Okimanyi nga kati Lukwago asinga Bobi Wine akalulu wano? Tomula Muwanga tolidanga Muwanga bajja kukyamu toyinza gamba mulema nti adduka mu Olympics n'asinga abaddu ebintu byogeranga naawe toyogera Muwanga n'ogamba nti muziba asinga abalala okulaba leka wemula Muwanga towemula bacwi mayiga alina asiba omukwesese mu bulanga adduke, naye abaganda bwe bamukwatira wano balabe kabaka bwafaanana. Era Omiremana yabadde kaana nabana abaana be omulangira mufere simanyi Onyango yafumbirwa Onyango. They don't look after your father. Bana abawala bano sanga lya mbuzi talabira kitaabu. Sanga lya mbuzi kiteekeko nti sanga lya mbuzi sanga lya mbogo ate kiriyo embogo tebeera na sanga lya mbuzi. Mayiga alina bwatanegula nnyumba bweru Mayiga agula ennyumba abaganda nga bakukyayinza. Oyo ye Tamale emirundi abadde teyeerya ntama ebigambo ng'abyogeranga ye waawulira we biteekeddwa okufuluma oba waayagadde bifulume. Abadde muwagizi wa NRM naye nga yasala n'agenda mu PLU Patriotic League of Uganda. Lwakuba ebyo bimbuzaabuza nze ng'omuntu kubanga bw'oŋŋamba nti toli wa NRM naye oli wa PLU awo nze mba oba ombuzizza. Barenwe bw'atyo ye bw'abadde agamba nti NRM yamusenza luti, Mwami Museveni yamusenza luti, naye nga wagira PLU eya General Muhoozi Kainerugaba.
ebigambo bingi byazaayogera wabula ngenda kubeera nga nkujjukizaayo moments ez'enjawulo ekiri ewaka nakumiranga na biwoobe maziga era ng'abantu baatandise dda okubeera nga bakulumulukuka ogenda mu maka ge abalala nga bagenda mu ddwaliro bode gyekyali mu kiseera kino Kaba Buganda nabo bwe bukuza emyaka 57 nga bufunye obwetwaze okijjukira bulungi nti Buganda yasooka okufuna obwetwaze. Don't talk about rubbish. Buganda at your level you talk that rubbish. Tamale Buganda at your level talking about Buganda independence is rubbish. At your education you talk about the rubbish. The Buganda issue. Let me tell you. Tamale musajja Omuganda. Is it where no it's not a question of Muganda, it's a question of knowledge. Buganda got independence. Which one? Nga munana. Gwe kyotegeeza nti a woman became a virgin at her wedding day. Can a woman become a virgin at her wedding day? She loses it. Yes, because marriage targets virginity. Kakati, if Uganda got independence, how did it at the same time become a part of Uganda? Oyo ye Tamale Mirundi bwatyo bw'abadde abeera musajja wa bigambo wabula oluusi mbigambo bye waliwo baabadde anyiiza ate waliwo baabadde asanyusa okugeza bwe yakwata ku full figure abantu bangi baavaayo ne bagamba otukoledde kya muwendo omukazi abadde awoggana nnyo oyo era abantu wano baamusiima byannaku ne of course osekamu tuwuliriza akatambi kano naye njagala okulayirira Tamale Mirundi Fulufika mutunuulire emimwa gye emimwa gya Fulufika gyambizi yagenda okutuukawo we bagabira emimwa ng'egyambizi gye gisigaddewo kati bamwadi gyasitinga n'olulimi n'obwongo Fulufika n'ennyuma emusinga ennyuma waliwo weefiira swi n'owulya ekiwunya naye ye talina magezi ekikazi ekyo kambabuulize n'ennyuma ekisinga omanyi nti ennyuma esinga ekikazi ekyo ennyuma ey'amagezi bwebeera mu bantu egira swi owulira mukka naye nga tugitegeedde tuba neyekyusizza bwowulira ekinene oba wekka mu nju obanga oli mbuliribu naye kino kyasama even a disciplined anasi is more disciplined than this woman. Kitunuulira emimwa Katonda bwe yali atonda kyasanga emimwa giweddewo n'akikanyugira egy'embizi kakati obuzibu kirina emimwa gya mbizi olwongo lwa mbizi n'obwongo bwa mbizi ekyo ekizibu kyakyo kirina agamu galinga ge baatungako ate bwe kambabuuliremu abakazi abanoonya enzaalo mwetegereze waliwo ennumba gye bakola mu luwaluko olwaluko olumanyi omutamivu mu kyalo ng'anywedde ettonto ow'enkenku agenda awaluka kakati bw'amala okuwaluka ne baddira ettaka lyawaluseeko balikolamu emmundu kati ekyo kirabika nnyina waakyo yanywa emumbwa y'oluwaluko nekirumba abantu olumba mmange omulumbiraki olumba mukazi wange omulumbiraki mukazi wange yambuuzizza oba wakikwana kiwunya ennyindo kiwunya akamwa kiwunya ennyuma n'ebuziba wagunya sigendangayo naye mulaba kiwunya akamwa nga kiwunya ennyindo kiwunya okutu kiwunya mbagaye nti n'ennyuma ekisinga kati kitegeeza n'ebuziba wagunya nga nkyagazaayo naye mukiwadde beetu nekivuma abantu nekivuma nedda letters in fact kambabuulire Museveni alabye nnyo ekintu nge n'abakulembeze bonna babeera n'ebigwagwagwagwa babeera n'ebimpemempeme byabwe naye tuyinza kusanga nti mulumbe kyamani w'ekyalo afuuse avuma abantu wabeerawo ebitamivu ebivuma ki abantu naye tuyinza kyamani w'ekyalo yayasama momo nga kino bwe kyasama nekivuma famire nekivuma ki bwekitwogera kitawe yakusobyako kikazi gwe nga tonalumba mange gwotalabangako gwotakolangako naye mukazi wange akola nawo obwamalaya gwe kirina omutwe oba gwakula gutya abasiba enviiri bakijjako sente nyingi omutwe gulinga ogwakulira mu nkanga guliwo guti gonna ogusongodde
don't abuse people, we can abuse you. Babachi wana county advisor. I even wonder, how can I be an advisor? Museveni's government. That's why I say he appointed me because I respect him, but it was going to be expunged from my records. Take it away, records. Until I shared the title with such a fool, an idiot. Well, actually, the Conga China point. Ye Tamale Mirundi, ye mugenzi mu kiseera kino. Ebigambo byayogedde byebyo ne bwe tuba twagala nnyo takyayinza kubeera nga ayongerako yadde ekigambo ekimu. Kaseera kamaziga, kaseera kenyamiza, era tutwala okusaasira eri famire, abaana, abako n'ab'emikwano ababadde bamunyumirwa, abamwagala, tubasaasira olw'ekyo ekibatuuseeko. Njagala kubeera nga nkwongera Tamale mirundi nga tuggalawo n'akatambi kano. Akatambi kano kaaliwo ebiseera mutabani we Junior we yayagalira namukadde Donzera, oba abeera namukadde temumpisaamu eggaali. Tamale mirundi yavaayo n'ayogera ebigambo bino, wabula nga ekiri ewakaawe maziga, ebisingakaawo tugenda kubeera nga tubibongera. Katusembeyo kano akatambi tujje ne updates endala. Tunya n'ebimu ebimusuula eddalu abitunda abizajira ayendera mu ssabo wajjawo ekikazi ekikadde ekyamaanyi n'akibiriga. Omwana we yagala okwegatta yalabye bannaye kubakazi abakulu anti ye tayagala kufulumya obuzibu bw'ekyoniya musunye muluma alebyabbako Junior tayimpisi. Junior yayagala byandola, ayagala byabbako byabwere, ayinza ozanyira mu bintu kyokka kyagula ng'agenda kirya. Bw'olaba Junior alina ekintu kyaguze aba agenda kirya. omwana oyo banna abakazi bo ayina gwe yagamba munja kuloga gwe nabula Junior nga newatandika diologa mufe tulina eddogo ewaffe omukongo yamubba yatwala abakazi babiri kozi omukazi amwekwekere bonna tutta omunyalwa n'omusapa n'omukapa abebase ku kitanda kozi omukazi teyagedde mukuba bwekya bamukuba yaterera yagamba ku mukono gwe, mami mundeke saagala kwosa abakazi bankubye. Abakazi bakuba kubanga togaba yakanya mugongo kabwa kabbi yeyefula kabwa kabbi abagaba tebabakuba. Omukazi aliwo kuweebwa kituufu naye mumwagiriza ye aliyo byambiro n'ayagala ayitemu bamwita Tamale misindi. Abakazi bamutumye Tamale misindi wabula empale ebeeramu bw'olooza n'okwata empale ebeera mu mukono oba mu mutwe adduka nayo naye ate mukanga owuliraanamu omukazi n'omukuula n'otamuwa ssente n'amala bakuwatandika ye n'agyesiimuuza, mwana wange tokaaba atukudde siina mata, n'akwatandika eyo bw'omusajja atamuwadde n'agiteeka ku sigiri n'ekuma omuliro toddamu kufuna mirungi. Abagagga kyekibakuwazizza omuteringiyo omusajja yenna kasa akwata omukazi nga mubbi, buli mubbi akutta omukazi bamukwata, buli mubbi n'okwata omukazi nga mugenzi okubba bamukwata. Teweeregera ku kyakuzaala gwe genda okola ekikuleese vaawo. naye buli mubbi akwata omukazi
niko kankubulire walabye omulalo oyo awandagala envunyi mu mbugo lwaki kiri tekiyingirwamu kabiddenja ataali okujjako nga kisanyuse kiwera wabaga n'omukadde ali kamusisa amala kusanyuka naye bwolowooza nti ogenda mubibbibwa ekyo tekibbibwa kuba kyekyatuzaala ate bwekitunula obulungi muliro kala muliro era fe twali baana bato nga batuga tuzunzikayo mpolampola mukazi ayokya tewawuli abasajja bwetwayimbanga abasajja abakulu nga bayimba omukazi omukadde nnyo bikondo byakitanda bimikonya bumenya okumenyeka omukazi omukadde nnyo yakunama epapa alineyikala omukazi omukadde nnyo akuddukanya zibwe ntuukiwo nga neŋŋamba abaana wano mulibwa enswerezi zijja nezisinga oba mukwano gwono nabirekera mbirekerani junior abitunda junior yakanyo sente abitunda oyo mwana ayiza bitonda nagwedda junior mutiisa junior abitunda ate bano badokita baani baloya kyokola nti omusika wange agenda bewunyisa ali mukyalo mutemi wa ye wajjambia wanupu yekyamani wanupu kukyalo afuwa ekiba namugankuleeteko asu mundete nga tekinankuba mutabani wange agenda okumusikira ali mukyalo bukubi bwa kibaba yekyamani wanupu kukyalo ye teyasoma ye wajjambia muholo okasojja ye wa muholo